Abatuuze b'Essumbwe baguddemu ekikangabwa mu kiro ekikeesezza olwaleero bwe basanze mutuuze munnaabwe ng'attiddwa mu bukambwe. Bamukubye. Attiddwa ye Naggayi Alice ng'abadde atemera mu myaka 75 egy'obukulu ng'abaamusse baakozesezza embazzi gye baamukubye ku mutwe era nga baasoose na kumukaka kaboozi. Omulambo gw'okuguzuula kiddiridde abatuuze okumala olunaku lulamba nga tebamulabako, olwo kwe kunoonya omuvubuka Kyeyune Peter abadde amukuuma kyokka n'abategeeza nga bw'atannamulabako, olwo kwe kumenya kkufulu y'ennyumba gye bagwiridde ku mulambo gwe ng'abaamusse bagutuuzizza mu ntebe ye ey'omu kisenge. Bagenda tutuuka ku luggi ng'oluggi amakufulu kwegali ne bamenya nga balowooza kuba omukadde ono abadde tawulira ate abadde abeera mu nnyumba bw'omu nga balowooza nti ayinza okuba afunye obulwadde omukoze eki. Bwe bamenya bagenza okutuuka mu nju ne balaba nga mufu naye bagenza okugenda okusitula nga gwe bagenda ositula balaba aliko ebiwundu. Nze wentuukiddewo ng'abantu bamaze okutuuka abadde bamaze okuyingira ne bagaa temusooka kuyingira, poliisi esooka ejje ekakase oba yattiddwa buttibwa oba si ki. Abatuuze bakuŋŋaanidde mu maka ga Namukadde ono nga bwe beebuuza ekituuse ku kitundu kyabwe nga bano beewunyizza abasse Namukadde ono gwe bagamba nti abadde talina buzibu bwonna. Tubadde tumulaba ng'agenda okugula emmere n'okusaba nga tayosalwa Sande kusaba nejjo yayitawo awo ng'agenda okugula emmere olwolumu ne tujja ne tumubuuza naye olwolumu n'ajjako n'ewange n'abuuza. Tetumanyi kiki ekyasizza omukadde oyo. Omukyala yaba yasaba ne ku Sande ne ku Mande yajjako ewa mukadde munne n'amubuuzaako. Poliisi okuva e Bulaga ng'ekulembeddwamu Osika Amulali John etuuse ne yeekebejja omulambo ssaako n'okwaza ennyumba omuvubuka mw'asula ng'abasirikale balinnye ne mu siiringi okulaba oba basobola okuzuula ebisa ebyakozeseddwa mu kutta Naggayi. Poliisi ekutte Kyeyune wabula n'abategeeza nti si ye yasse era n'abagamba nti amanyi abasse Namukadde ng'ategeezezza nti banne baakuba nabo bbulooka be bakoze ekikolwa kino oluvannyuma lw'okufuna nabo obutakkaanya. Ono agamba nti bwe bazze balowoozezza nti Namukadde alina ssente, olwo kwe kumusaba embazzi gye bakozesezza okukuba ekituli mu nnyumba ye n'oluvannyuma ne bagikuba Namukadde ku mutwe, olwo ne bamutwalako emitwalo 3 wamu n'enkoko ye gye baalidde. Ayongedde n'annyonnyola nti banne olwamaze okutta Namukadde yazimbye bbulooka mu kituli banne we bamenye nga kizibu okutegeera nti waabaddewo ekituli. Ono akulembeddemu poliisi mu kiro ekyo n'agitwala ku buziga abavubuka abakoze ettemu gye basula, wabula nga poliisi esitaanye okubajja mu buzigo bwabwe ekiwalirizza abasirikale okukuba amasasi mu bbanga ssaako n'okusamba enzigi ne zigwamu. You come. Jangu. 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 Olinjaka jangu. Munayo. Jangu gwetuda. Abavubuka bano basangiddwa nga bali mu kunywa njaga nga ku bakwatiddwa kuliko Kalyango Rogers ne Walugembe Joseph, Tulyatunga Erenia, Tembo Joseph ne Lukyamzi Hassan. Bano olubafulumizza Kyeyune alaze abasirikale Kalyango Rogers eyeeyita Galaba gwagamba nti yeyakubidde ddala Namukadde ku mutwe ng'ono yabadde ne munne Sula abadde tannakwatibwa mu kiseera ekyo, wabula nga Kalyango yeegaanye ebyokubeerako ne Kyeyune ng'agamba nti yakoma okumulaba wiiki ewedde. Ale nabo bonna bandi babaali kuba abavubuka baalimu bawera bukabukka nga si bayise nenga gwasinga okulabako yali bayitani bamuyita Galaba. Oyo omulenzi ndudde omulaba era bajja n'ekitooke era enkuba bambi n'etonnya saasobola genda mukolera era kitoko najja naŋŋamba Galaba ne mugamba mwana nsonyiwa naŋŋamba naye tewali buzibu kankulekereyo ekiddo n'agenda ng'alina oyo. Abavubuka bano baggiddwawo ne batwalibwa ku poliisi y'e Bulaga gye bakuumirwa mu kiseera kino nga poliisi bw'egenda mu maaso n'okunoonyereza. Ndi Anet Namatovu ku lwa KSTV agaaleero.